Yes, Fahad TV SB4 Media okwawukana ne Anteira byongedde okuwanvuwa byongedde okubanga biranda ngena kusubscribe ngera atompere video nkalike bagita Fahad TV Inajo sinzo kubanga ogikumiddeko nkwagala byansuso era nkubuuzaako n'enkubaza gy'otusizako engalo essaawa eno bagita Fahad TV Anteira okwawukana SB4 Media byongedde okutabuka era nga bannaganda basinga olukongo lwateeka kwani ku FIBI lwakuwabula ebintu bino bikyanoonyerezebwako nnyo naye ng'ate byongedde okubanga biraga nti ate bituufu nnyo kubanga butunuulira amawulire agatambulatambula ku social media kugamba gye gimu ku mitwe emikulu egy'amawulire agatambulatambula ku social media no mu ggwanga lyaffe Uganda wabiri bano kuli SB4 Media ne Anteira jukira Anteira kyajjaleka kwamba asolo n'omulimu gwa Bukedde TV ogwakayisanyo program gyabadde awuliriza kibadde bayita akayisanyo ku Bukedde TV. Bukedde TV yemu ku TV ekitongole ekya Vision Group. Anteira gamba yali zayinisi n'ava ku Bukedde TV omulimu n'agusuulawo. Abantu basinga beebuuza bagamba nti Anteira ayinza okuba yali zayinisi okuva ku Bukedde TV ng'asubiriza SB4 Media okubanga akola ki ayenda ku FIBI 971 kubanga banagana basinga batambuza amawulire kano balaga nti SB4 Media ne Anteira bayawukanye nga eyabawudde ye FIBI jukira FIBI yafunye mulimu ku Bukedde TV kyokka Anteira ate yavuddeyo kati banagana basinga bagamba nti gundi SB4 Media yakoze ki yaleetedde gundi okubanga alikulira omulimu gwe kosa ne FIBI yaleetedde Anteira okubanga alizannyinga okuva ku Bukedde TV FIBI 971 essaawa eno yafunye omulimu ebyaddala ebitaliko kabuuza era ng'essaawa yonna agenda kuba atandika okuweereza ku Bukedde TV FIBI 971 ono tikitoka ate nga yaliko adaama naye ng'ensonga za Anteira zo ne SB4 Media gyamazima zo munnange nno zikyalanda mpolampola ziranda mpolampola naye bisesinga bitutandika mpolampola bwe biti bwe biti banaganda basinga bagamba SB4 tasobola kukyawa ani Anteira naye nga bikyagenda maaso nokuba bijjako byejjayo mpolampola era amazima gajja kumala gakoleki gaveeyo tegajja kwekweka kumala kola ki kumala bbanga liwerako naye nga byo bikyatambatambula ku social media biraga nti ababiri bano bayawukanye Anteira yalizaninga kuva ku Bukedde TV olunaku olwokuna wiiki etwakakuba emabega lunaku lwali lwakusatu si lwakuna olunaku olwokusatu yalizayininga ng'alaga nti avudde ku Bukedde TV era ng'ono yebaza Vision Group yawandiika ebigambo ku Facebook page nga alaga nti yebaza Bukedde TV okubanga yamuyambako okulabika nga asituka n'okubeera ow'amaanyi n'okubanga yafuuka serebu kubanga Anteira yatandika okukola ku Bukedde TV mu mwaka gwa 2014 nga pulezenta era nga pulogulamu yali aweereza baali bagiyita akayisanyo era nga pulogulamu eno yagitandika okugiweereza ne Afande Kerekere mu 2014 era nga Anteira amaziko emyaka wagindaba emyaka 8 ku Bukedde TV nga aweerezako nga pulezenta Afande Kerekere yavaawo n'agenda mu ggwanga lya America Anteira n'asigala ng'agiweereza okumala ebbanga eriwerako oluvannyuma Anteira bamugattako Bruno Betty era nga Bruno Betty gwe badde agiweereza naye kosa ne DJ Shiru nga mikisinga wali omuziki nga bana babiri baweereza Bruno Betty naani ne Anteira naye nga Anteira omulimu yagusuddewo era yalizanyiza okuva ku Bukedde TV naye nga bakiraga nti FIBI 971 yaleetedde Anteira okubanga alizayininga okuva ku Bukedde TV kusa ne SB4 Media olw'ensonga nti babadde beeyagala ebyenkukutu banaganda basinga ebintu bino tebabikkiriza naye nga si kyangu kubikkiriza kusa n'okubiwakanya kubanga oba tobaayo nga beeyagala SB4 kusa ne FIBI kugamba tukyali awo bwe tutyo tukkiriza tetukkiriza ninga bijjagana bivaayo mpolampola zijja kumbibwa tusa kwano ku Fahad TV nga gamazima bibi training essaawa zino emitwe emikulu egy'amawulire agatambulatambula mu ggwanga lyaffe mu Uganda agakwatagana ku basitebo baffe ab'enjawulo ku social media nga Anteira ne SB4 Media okubanga beekyayi abantu bano badde balina laavu y'amaanyi era ebbanga erise balikoko mu Dubai eyo era nga baalaga omukwano gwali omukambwe n'omwami we SB4 Media Anteira e Dubai eyo bakwata bukiripu bwa video babuteeka ku Facebook page zaabwe nga balaga omukwano ogw'amaanyi naye nga biri mu subscribing